ku CBS FM Manduso okuga kusomera nze Kalule Lameka. Omubaka w'emiyaga mu Parliament Theodore Ssekikubo asanze akaseera akazibu poliisi bwekutte enteze ku biragiro bya RDC Nixon Kabuye olw'ensonga z'akalusu ali mu bitundu by'e Ssembabule. Omusasi wa Felisa Sekitende ensonga zino yazikuŋŋaanyiza era katuwa ebisingawo. Theodore Ssekikubo akiguddeko poliisi ng'eduumirwa DPC Dennis Musinguzi bwekutte ente z'abadde ajja mu faamu y'esangibwa erw'emiyaga ng'azitwala mu katale okuzitunda. Omubaka Ssekikubo agezezzaako okwogerezaganya ne DPC ku ssimu alagira abasirikale ababadde bakutte ense ze nga buteerere. Abakulu mu byokwerinda e Ssembabule bagamba nti singa basiba disitulikiti yonna kyakuyamba kalusu eyazuulibwa mu bitundu bya Mitima okulwanyisibwa amangu, wabula nga kino Ssekikubo akiwakanya nga ne minisita w'amagana Joy Kabasige buvuddeko yakkirizigana naye ku nsonga eno. Kumenga ebijuzi njagala nkubuulire naye kakati between me and you andi kati osenze kubanga kati yenze ensoosa okutunda abasajja bandi bubi ku faamu kati eddakiika eno naye so faamu bikodizo z'olina bikodizo eziri mu ggwanga obulwadde bwa Mitima sijja kugamba nti baggwayo naye kati gavumenti gyebuli naye era 20 km radius etteeka lye bakuwadde to enforce n'obugwayo bwagwayo kati etteeka lye bakuwaddemu ngalo nti you go enforce the Animal Health Act ddala lyogere eno ewaffe eb'emyaka tolaba nti nno mujja kuba mutuyikiriza abakozi bandi bubi neetaaga sense okujjako nga bwozimpadde. RDC Nuwagaba Kabuye agamba nti bannabyabufuzi n'abantu abamu balemesezza kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde olw'omulugube gw'ensimbi. Ebyo nga biri bityo abakulembeze okuli ssentebe Muwummuza, Sipiika Afiyobali Naitwe, Ajerias Kasozi akiikirira Lwebitakuli n'abalala beekozeemu akakiiko nga baagala bagende wa minisita w'obutebenkevu General Eric Mwine annyonnyole ekisibiza kalusu ne mu bitundu gy'atali. Kula CBS FM Manduso muzzukulu wa Nduga Sekitende Elisa Nicholas no mu bitundu bya disitulikiti y'e Ssembabule.